Ngenda kusomesa 24 omwezi ogwa January omwaka 2022 omusumba Robert Kayanja lwe yajja mu bulamu buno obwensi era abantu abatali bamu baacacyanca oluvannyuma lw'okulaba ku mwana eyali azaaliddwa. Ono ye mutandisi w'obuweereza obwa Miracle Center Cathedral era nga bwe buvunaanyizibwa ku TV eya Channel 44 oba giyite Miracle TV. Ono yazaalibwa ku kyalo Masooli mu kitundu eky'Egayaaza district y'e Wakiso. Obuweereza bwe era n'ebbanga ly'amaze ng'asumba endiga za Mukama abantu bangi abalina bye bamuyigiddeko ate abalala nga bafunye amaanyi n'ettutumu okubeera nga bamutambulirako. Ono alina abaana basatu wabula omukyala akyalina omu ye Jessica Kayanja. Obuweereza bwe bwatandikira mu biwempe mu bitundu eby'erubaga nga muno abavubuka abasoba mu mutwalo gye batandika okweyiwa anti nga balaba ekintu ekipya era ekijja ekiri mu buweereza buno. Ono era ye mutandisi w'essomero lya Miracle Bible College nga lino litikidde abaana abawerako era abasobodde okuyiga n'okutaputa Bayibuli ku bintu ebiwerako. Obuweereza bungi n'emisingi gyazimbye egitali gimu wano mu nnyaffe Uganda n'ebweru waalyo. Oyogera ku Never Again Children, enteekateeka eno teyinza kwerabirwa ssaako n'abaana abatalinaako mwasirizi abatambulira mu bitundu ebyekapeeka nabo bakyamukkiririzaamu. Wetwogerera obuweereza obwa Miracle Center Cathedral buyina church ezitambulira ku bbo ezisoba mu 100 okwetoolera nnyaffe Uganda. Enteekateeka ya AfriAid eyategekebwa okuŋŋaanya obuyambi obutwala mu ggwanga erya South Sudan nayo tesobola kwerabirwa anti ono yagiyimbamu omutwe era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku abo abaawaayo ssaako n'okukulemberamu enteekateeka yonna. Mu mbeera y'emu n'enteekateeka ez'ennaku 77 ezitambulidde mu mbeera ezitali zimu nga zino zaakosebwa ekirwadde kya COVID-19 nazo tezijja kwerabirwa anti ye yazitandika era ng'abantu bangi nnyo abaava mu ddiini endala okweyunga ku bulokole. Ono awangudde ebirabo ebitali bimu omuli World Savers Man of the Year mu mwaka wa 2014 era nga yatenderezebwa. Si kye kyokka, Viga Merit Award nayo yagiwangula era ng'eno yatambulirwamu ebintu bingi naddala obuweereza obwa Katonda. Mu mbeera y'emu bamusiima olw'okuba nti yakola ky'amaanyi nnyo mu kutumbula ssaako n'okuwa ekyanya ennyimba eza Katonda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne muganda we Jerusalem Saleh baasiima enteekateeka ya AfriAid bwe batwalira ebyokozesebwa mu ggwanga erya South Sudan. Ensimbi ezisoba mu bukadde ebisatu ze zaakuŋŋaanyizibwa okulaba nga abantu abawangaalira mu ggwanga erya South Sudan badduukirirwa era n'okubayambako mu mbeera zonna. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e12 omwaka 2016 omuvubuka Musasi Robert amanyiddwa nga Mukisa y'omu ku abo abavaayo ne beetonda olw'okugenda maaso n'okutattana erinnya ly'omusumba Robert Kayanja era nga bino byonna yabikola mu nnaku 77. Ono yavaayo n'ategeeza nga bwe yali akozesebwa bannakigwanyiza abatali bamu era nti byonna bye yayogera ku musumba ono tebyali bituufu. Ono yavaayo ne yeetondera omusumba Robert Kayanja awamu ne mukyala we omusumba Jessica Kayanja. Omusumba Kayanja nga bwali omusajja wa Katonda yavaayo n'asonyiwa omuvubuka ono era n'asabira ne famire ye. Abaana balina kwe kuli Robert Kayanja Jr. ng'ono musumba era nga y'omu ku abo basumba buli lunaku olw'omukaaga mu saaviisi ebeera ey'abavubuka, ono nga ye mukulu waabwe. Abamuddako balongo okuli Christiana awamu ne Castin. Christiana ono yawona obulwadde bwa kookolo w'obwongo mu mwaka ogwa 2004. Omusumba Robert Kayanja y'omu ku baganda b'omuweereza owa Archbishop ey'e York John Tax Center. David Makumbi naye y'omu ku baganda b'omusumba Robert Kayanja. Amazaalibwa amalungi eri omusumba Robert Kayanja. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.